Emmotoka y'ekika kya Wish ebadde eva e Kampala ye yabisa omupiira olwo n'eremerera omugoba waayo n'eyingirira loole y'ekitongole ky'amakomera ebadde etwala abasibe. Emmotoka ebaddeko abasibe 5 mu bana n'abasirikale b'amakomera 12 okuva mu kkomera ly'e Butuntumula nga batwalibwa kulima. Akabenje kano kagudde ku kyalo Nnaalongo mu disitulikiti y'e Luweero ku luguudo lwa Masanjalo oluva e Kampala okudda eggulu. Abasibe 5 bafiiriddewo ate abalala bangi balumiziddwa. Ababadde okumpi nga akabenje kano kagwa baliko be batubuulidde. Naye ngenza okutunulayo, ngenza okulaba emmotoka ebuuka mu bbanga nga zitomereganye ng'ey'abasibe egudde ku ttaka. Kali mu kala akamayika bwe yabisa omupiira n'etaga n'eyingira kati eri ennene ndoza n'ewunga kwe kubuuka n'egwa. Kiteeberezebwa nti loole eno ebadde egezaako okwewala okutomeragana n'emmotoka Toyota Fielder namba UBG 5872U ebadde etulisa omupiira ng'eremeredde omugoba waayo nedda ku ludda olubaddeko emmotoka ya Prisons. Abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro e Luweero n'abali obubi ennyo ne bongezebwayo e Mulago. Abamu abasinga be tulifaalinze babadde n'obuvune ku mitwe, abamu babadde beesika, abamu babadde bamenyese bubi nnyo. Waliwo obubenje obw'enjawulo obuzze bufiiramu abasibe era nga 18 January 2017 abasibe 4 baafiira mu kabenje akaagwa ku luguudo oluva e Kamwenge okudda e Fort Potro. Baali batwalibwa kulima mu faamu ku kyalo ekiyitibwa Ngweri. Nga 9 August 2017 omusirikale w'amakomera yafa kittipa ekyali kitambuza abasibe abakazi bwe kyafuna akabenje ku kyalo Lomoki ku luguudo oluva eggulu okudda mu disitulikiti y'Omoro. Nga 7 February 2018 abasibe 4 okuva mu kkomera ly'e Kaberamaido baafiira mu kabenje ttipa gye baali batambuliramu bwe yalemerera omugoba waayo ne yeevulungula. Kano akabenje kaagwa ku kyalo ky'Erwala ku luguudo oluva e Kaberamaido okudda e Soroti. Nga 29 February 2020 abantu 12 be baafa takisi bwe yayingirira mmotoka y'amakomera eyali efiiridde ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ku kyalo Kibisi. Nga 17 July 2020 omusirikale w'amakomera yafa loole yali etambuza abasibe 40 okuva mu kkomera ly'e Luzira okudda mu ly'e Nakasongola bwe yeevulungula ku kyalo Bbanjo ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Mu Desemba w'omwaka oguwedde nga 8 abasibe 2 baafiira e Lyantonde ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbarara emmotoka ekika kya Toyota Wish gye baali batambuliramu bwe yayingirira tuleera eyali edda e Mbarara. Obubenje buno buleetawo ebibuuzo ku ngeri abasibe gye batambuzibwamu. Numiddwa nnyo basibe abafudde wano, mulimu abali ku limandi nga bakyawoza tebannasingisibwa misango, n'abalumiziddwa nnako n'ab'ekitundu kyange kuno 2 nga n'omu ku bo addizibwa ng'ennaku z'omwezi 29 mu kkooti omwezi guno ogw'omukaaga gugenda okutandika. Akyawule n'emma n'emisango talinasingisibwa musango. Omuntu oyo aba alina okuba mu kaduukulu ka prison, talina kutwalibwa kukola. Newankubadde obwetaavu bwaffe okutambuza abantu kwandibadde kukozesa baasi zokka, naye n'ebitundu ebimu baasi tezisobola, naye baasi we zitali tukozesa loole era kibaddewo nti babadde mu loole. Era waliwo okwebuuza obanga ekitongole ky'amakomera kirina engeri gye kiriyiriramu ab'eŋŋanda z'abagenzi. Era mu bye tutegeka okukola kwe kubakwasizaako mu prosesi eno ey'ekwatagana n'ebyokuwerekera emirambo gy'abagenzi, ate tujja kusigala nga tutegeregana ne families